fa additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya nenda kubasa musubscribing ate munyigene kale Phoebe yakakola okwanjula munange waliwo mwalo mulavudde Balwanidde Omusajja mbina masa omusajja Phoebe gwe yakafuna manyikidwa nga Phoebe 971 kiraga nti ate waliwo n'omulala akola ki amwetaaga mbina masa kugambi bitambula mpula ku social media ngena kwambi kusako masawo so nga tane mukunja atasona ko regulo babubyeko olubulu w'ekigere wali ebulange mengo era nga nekingishi babaddeyo nga balingira bagenzi banekane emengo niye ku social media basinga bagamba naye mukunja lwaki temujja mwezi engoye mukunja mpaka nakati tanawa kujjamu ngoye ziyagendeddemu ebulange abasinga bagamba naye mukunja lwaki temukyusa ngoye nekingishi bakubanga company oba kankyogere ntya musajja mukulu amanyikiddwa nga Sula Birungo ali wali ewandegeya yakoze ki yabayise era kingishibayo kugamba yamwalika endorsement akatonotono yamufudde brand ambassador wa company ye just yeko esika nkoko bamita Sula Birungo ndoza mwena mumutegira Sula Birungo akola enkoko ayinenge yagisikamu n'agikuba nawuli abasinga nga byomulugunya ku kinzaali kyakozesa mu nkoko yembwe ekinzaali kirabisa bubi enkoko Sula Birungo yabayise nempaka nakati mukunja atasala tanawo kujjamu ngoye ziyagendemu ki mulubini mukunja avule n'agamba nti bannange mundeke bwe nabanjagadde nja kuzikyusa nzijjemu anti nga bamanyi ba social media endos tebaggwa tabula kyeyekwasa balaze kola ki bataze kubanga bamulumba ati akyuse engoye agenda kuzibira mu mwaka mulamba kikambwe nenga babaddeko ko ebulange emengo ewa Ssaabasajja Kabaka abakyali ndozo balengera nga bali ku kifaananyi bekubisiza ekifaananyi ku kiwumbe kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Okwini bagambye Sula Birungo yabawadde endorsement King Shiba munange bamwongedde endorsement mwaka guno gwa 2023 King Shiba afunyize endorsement nyingi nnyo mwaka guno gye guggweredde ate okusinga mu mwaka nga gutandika mwaka guno nga gugwaka afunye endorsement nyingi nnyo kukosa ne company zimwesize okubanga munnange zimwesigamako okubanga akola ki aziyambako okubanga azipromotinga okutuuka mu audience nabagamba company okwesiga okubanga yekwesiga promoting company yayo ebyokulaba ng'olina audience eyinza okugiyambako okukola ki okubanga ebintu bya bitambula oba products zayo okubanga zikola ki ziwaninga ku speed etagambika company teyinza kama kwesigamako nti okola ki ogiyambeko kubanga opromotinga products zaabwe oba ebintu byabe byonna bye bakola kubanga n'abasula birungo just basiika nkoko ne King Shiba balaba nti ayinza obayambako abantu okumera okumanya enkoko yaabwe gye bakola eyasula birungo engavudde nga zikusadize ne wa Phoebe kamanyikidwa nga Phoebe 971 yafunye omusajja mukazi watu n'omusajja afuuse omusajja information etambula ku social media eraga nti omusajja Phoebe gwe yafunye aliko omuwala omulala aliko enkaayana Phoebe bamuteekako akaweta banga sigwanvu ne wiki tenawera nga aterebwako akaweta munnange ate gatambatambaliriza olengera omuwala yoyo bagamba nti omuwala yoyo yennyini musajja omusajja oyo lwakuba basinga bagamba omusajja nga tafaanagana oli abasinga bakana bala bagamba nedda bafaanagana ezindaba nga bafaanagana ndabubi ndabanga abafaanagane nga Phoebe omusajja gwe yafuna aliko enkaayana omuwala omulala alese obujulizi agamba nti omusajja we bavudde wala tayinza kuleka Phoebe amutwale naye amwagala nsonga za kulwanira abasajja abakazi kituufu balwanira abasajja ebyadala era n'okweyira asidi bamweyira kakati awono olutalo lutandika butandisi omusajja alaga aliko enkaayana lw'ensonga nti Phoebe ne munne yakoze ki yamubbye bubbi ate gwe yamubbyeko naye tannawanika surrendinga agamba nedda I will not surrender sijja kuwanika ngenda kulwana mpaka nga neddiza omusajja wange kubanga Phoebe yamukoze ki yamumpasuddeko bupasuzi
abasinga bagamba nti omusajja wa Phoebe ayinza okubeera ne pulaani gy'akola ki gy'abala ng'alaba Phoebe asereebu. Omanyi abasajja bangi bakola ebintu ebyo eri abasajja balina emizeeyo nga batagetinga nnyo ba celebrity. Ng'oluusi agenda ng'alaga nti amwagala kumbe tamwagala ng'aye alina pulaani ze. Omanyi abakazi abasinga kaluusi bakola ki bakyamuukirira mangu. Kyova abasinga bakola ki batomera abafere. Naye nga Phoebe ekiwama nkwagaliza bisinga sikulinaako buzibu n'omwami we gwafunye kati simanyi ono agenda gooyingawa ono akola ki ono akugamba eyemulugunya agenda gooyingawa kubanga asisuubira nti omusajja agenda kulekawo Phoebe mpozi ng'omusajja alina pulaani ze mpozi ko ng'alina zi ambitioni ze kugamba zakola ki zaluubirira oba ebigendererwa bye oba ng'alina strategy plan ye gy'apangapanga ng'alina by'apanga tomanya abasajja eriyo omusajja mu Kampala nga bo balina pulaani zaabwe bategetinga basereebu kisoboka wanaaba alina ambitioni ze mbi wanaaba ambitioni z'alina nnungi aya baasi tunalabirawo Katonda yekka y'amanyi si basereebu bakaboka nti bafuna abasajja ebiseera ebisinga balina fake love nedda n'abantu babujja bafuna abantu abalina fake love omukazi n'afuna omusajja ng'alina fake love oba omusajja n'afuna omukazi ng'alina fake love nga love yakifere nga tamwagala naye ng'alina kyatagetinze ebiseera ebisinga oluusi nga bya bugagga abamu batagetinga inheritance ebyobusika batagetinga inheritance ebyobusika oluusi nga byatagetinze oli nga yikyagamba nti ntagetinze byabusika oluusi abamu batagetinga kibala ebiseera ebisinga osanga abawala abato ng'ali ku kisajja kikulu naye ng'akiraba ng'ekisajja kirina emmaali kirina emmotoka kirina ebizimbe ng'atagetinze inheritance olufa aba alina omugabo ku byobusika batuuka okugabana naye abafunako atawakola ki atawanyikira abeera kampuni asigala agidduka nnyo ensonga nti yabeera namwandu kyovula abaana bawala oluusi bakola ki bakola ebintu bye katonza okwesanga musajja mukono oluusi alina kyeyatagetinze oba si ekyo ng'omuwala amwagala kugamba biri awo bitu kubanga omuwala ono ye nga tagenda kukola ki tagenda kuleka musajja bakola kigenda bwatyo kati awo simanyi omusajja agenda kumukola nti agenda muteekamu mugu wa musika mutwali era musika nga mbuzi simanyi kubanga oli bamutaddeko dda akaweta oli bamutaddeko akaweta mpozi nga naye bamuteekako akaweta naye ng'ate information eraga etambuliraga ono tebamuteekako kaweta Phoebe gwe bataddeko akaweta kakati awo nno munnange awo we tuli bagita Fadi TV gisubscribe batonyigene kale muba nnyo kubanga munfollowinga nokubanga mwasubscribinga ne munyigane kale bani updates nezina value mbana mawuli agabagatambula okwetula eggwanga Uganda muba nnyo kubanga munfollowinga nokubanga mwasubscribinga ne munyigane kale mbagala nnyo abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu Iraq ekibuga bakita Baghdad nimwe mbagamba nti muli b'amaanyi kubanga munfollowinga abali Philippine ba mikwano gyange mbagamba nti mwe nnyo kubanga mugifollowinga abali Philippine mwebale nnyo mubere bulungi Fadi TV mwera